Kampala Uganda waliwo omuliro ogukutta akatale era nga kano munne kasangibwa wano mu kibuga Kampala. Kakati no wano tulina okugenda empola mpola kubanga batusuubiza nti wali yagamba myaka 25 mbu Meya Erias Lukwago gyamaze nga meya wa Kampala mbu baali Kampala bamuvaako kati essaawa eno bwe batyo bazze okubeera nga bamukulaakulanye era omukulu tabani w'omukulu bw'atyo ye tagula ttaka bamuwaliwe akulaakulanyeewo tagula bamuwa buwi akulaakulanyeewo ekyo ky'obumanya. Kakati ezimu ku nkola ezaasooka babuno bukodyo babeera babuddamu. Mujjukira aba Parkayard wali okuliraana na Kivubo, abo njagala okubuulira nti zembiyaga bwe tuba twogera ku bizinesi singa baali bantu zembiyaga ezikola kubanga waliwo abaafa pressure muganda wange era waliwo abaafa ng'omuntu yavaawo n'afa. Kakati webuga nti zembiyaga towakana. Kakati ebyapa mu katale ako akapaaka yadde nge gye baakocyangamu emirundi n'emirundi yazimbawo tumumanyi era ali akolera ani byonna. Essaawa eno already KCCA yamaze dde okubaka eryali nga babadde bamenya akatale kowina akasigalawo bali mu kamenya bonna batwalewo. Ndowooza okitegeera ajja mpola mpola kudivulimu nga kisaawe naki kukakkana nga wonna akoze eki wonna atuttewo. Kaakati munnange nga tunaakubeera nga tugenda ku muliro ogukutte, waliwo omuliro ogukutte naye juzi nga bamenya akatale akowino waliwo eyagamba nti babasasula miliyoni 3 mbu hamu yateesa nabo n'abawa miliyoni 3 mbu waliwo abaagaana mbu abaali beesisigiriza nti naye mbu ne babawa notisi bajje mmangu ebintu byabwe mbu naye bano abakkiriza babawa miliyoni 3 bagende banonye we bakolera mbu naye singa banaabaira bamaliriza okuzimba bwe bagenda bawa omukisa ogusooka okubeera nga bafuna amaduuka ku bizimbe ebyo naye nga bo batwalawo. Naye gwe weewuunye ani atunda ani agula era abaguzeewo mmeka. Olwo kye bagamba nti bano bazze kulaakulanya kibuga babawa bazimbe. Kakati munnange Luzeki yajja nankulu w'ekibuga era okukakkana ne baleeta abasirikale bayitirivu nnyo ne bagamba bano abaali bakoona mulekeraawo era abaali bavuga bitrakita ne babateeka ku mpimo ne babatwala. Kati wetwogerera essaawa eno babawadde eddaga ahead mu kubanga musitrakiti esigaddewo yabulabe enyegera kuba abantu. Kwegamba byonna oba okwekubira enduulu kuyinza okuba nga tekuyamba nti just ekyo kyakolebwanga just okukola ki okulaga nti tebiyita oba nti waliwo ebiragiro we birina okuba nga biva era nga biyita mu mateeka naye ng'ekituufu kiri nti tewaliiwo kubanga Buzeki ate akolera ani. Kakati yalajja n'alaga amaanyi naka mukazi alina amaanyi bannange naye waliwo ekyakyusi tewali. Susan Kushaba yamukubira essimu bukyangu bino sibitemanyi eyali akulira akatale ke naye jjukira naye mubiseera biri nga atoola kati muwulira naye akolima. Kale kwegamba tuli awo naye nga bwe mbadde nkutegeeza nti waliwo akatale akakutta omuliro era kawonoonye structures eziwererako ddala naye bwe ntegedde okusinziira ku nnyinnyonnyola n'ekifo ekiringa bwe nkimanyi ebiriwo bano bo muganda wange nabo enjega yabajjidde dda era abo beetaagawo kubanga ebiriwo byongera okukakasa nti beetaagawo bye biki ebiriwo. Linda nga maliriza emboozi oba nga nkubuulira ebigenda mu maaso ojja kutegeera nti awo wasava waliwo abatunuuliddewo. Kakati munnange omuliro guno gwayonoonye structures eziwerako, emmotoka zaayidde, amapikipiki gaayidde. Tuli wano ku katale k'e Katwe Makindye division. Kakati munnange police ba firefighters olwo babayise bajje
ne weebuuza nti ba firefighters bayita baaki nga bakimanyi omujjo be bagukoleezezza ate bayita ba firefighters naye oba bagenda birekera n'ebintu byabwe nga batuuse okusibako. Kakati munnange mulyo gukutte woowe maali yaffe woowe ng'abapaaka yadi bwe baakaabanga. Akatale ke katwe bwe katwe munnange kasigadde mu bisiriiza. Kakati okusinziira muli ku butambi ku social media bwe naalabyeko abaalabye n'agaabwe bagamba nti ebintu ebiwererako ddala byayonoonese mu katale kano era n'obuyumbayumba bwabwe emmotoka amapikipiki byonna muganda wange ebyabadde bipaakinze mu kitundu ekyo byonna byayidde. Oba lwaki omuntu apaakinga emmotoka mu katale? Kakati nga bwe kugamba nti police brigade bwetyo yatuuse ku scene nga bakola nnyo basobole okubeera nga bazikiza omuliro. Akatale kano kwe twogerako kali kumpi ne Clock Tower obwanga ova Kampala odda Entebbe highway era nga kali kuyiika nga 2 n'ekitundu ddamu yiika 2 n'ekitundu. Naye kati bino byensonga lwaki kugamba nti wano wasava nnyo beetaagawo ennyo. Kali kuyiika 2 n'ekitundu. Kakati okulinaanawo waliwo ekisaawe Katwe playground waliwo ekisaawe ddamu nti waliwo ekisaawe bugatta ku ekisaawe kati kibale nga kiriko yiika kalenga emu n'obugwamu kati yiika emu bw'ogatta ku 2 ekitundu ezo ze 3 oba 4 waliwo n'ekyaki eri awo nabo basobola okubajjamu abakyaki. Kakati munnange era nga bali mu katale kano bamenya akaliko ebizimbe ebiyimiridde. Kakati ate kano balina obuyumbayumba bwe baateekawo bakazi bambuleera bwabwe batundira omwo bazimbisizza ebintu byalwadde oyita temporary materials. Kiba kitegeeza nti mmwe muba mulina okukola kimu bafaanagano abapaaka yaadi muba mulina okugenda naye ekizinga okunnoma ne bayita fire brigade abakukoleezezza ate nga babeera babamanyi. Lwaki tebabagamba nti mukoleeze gwe munaazikiza tetujja kujja? Singa nze nali mpulira gundi fire brigade naali badde mbagamba abagukoleezezza mubamanyi muguzikize era ndabulirawo bwe mukoleeza ng'omuliro temutuyitanga. Naye munnange Uganda olemwa buli wamu beetaagawo. Njagala okubabuulira kubanga waliwo n'ewalala yonna ewali badde wakwata omuliro naye awo nga bwe nkugambye nti wasava nnyo. Waliwo ekisaawe eky'omupiira waliwo n'ekyaki eri awo bayinza obbajjamu ate nga akatale kano katudde ku yiika 2 n'ekitundu balinawo bu temporary structures. Kati awo njagala okubuulira ekyo n'omusiru asobola okukiraba muganda wange era gwe bw'okwata emmotoka yo n'ogitwala n'ogiteeka okumpi kakubye n'ebibanda kati nga bye batundira embaawo awo ng'ogipaakinga eyo ogitereka ekyo ojja kukeera ng'eyidde nti ogiteeka ku katale ng'awo ojja kusanga eyidde kubanga bali abasajja bo tebafaayo. Gwe oyogera ku mmotoka ye y'ebirooto byo oba katugeze wiishi oba rumiyoni oba budduweeti bali bo babulabanga obukyoba ng'obutalina makulu ate ne oba bulamu bw'omuntu bwe batabalaamu makulu. Kati ate akamotoka kali bannayuganda mwebeereremu kyenyinza okubagamba baganda bange twajjiddwa dda ensasagge. Twajjiddwa dda ki ensasagge. Kati buli kimu ku kifuba obukulembeze mu Kampala ku kifuba butwalibwa ku kifuba. Kati ate tugenda kulaba ekifuba ate nga mu kukola bakolagadi bengalye ojja genda okwesanga nti ate babizimba simaya byakoze bitya nga bwolaba nti bebazimbye ku mwala amazzi gayingira mu besimenti z'ebizimbe ebirala omwala tegukyasobola kutwala mazzi. Embeera bwetyo bweri muganda wange naye omuntu akole ki? Kubanga kati nze sirina magezi genyinza kubawa sijja kubalimba kolera mpazi nga mumpa amagezi nkole eki mbagambe ki mumpa amagezi kubenyinza okubagamba musobole okwetaakuluzaako embeera eno naye njagala okubabuulira
okuleka mpozzi nga bannayuganda nga mukutte ne bannammwe ababuyabuya bo kwegamba abatayinaawo kumulungula ebintu olaba bintu ebitambula oba ne mubakola mutya okusobola okubeera nga mubakakasa nti ddala mu butuufu eggwanga lyaffe lyawambibwa abagwira era bagenda kutwala buli kamu ate ku expense yammwe okubonaabonako kwe bagenda okuyitira bajja kukulemesa bajja kuwokya akatale bajja kukola buli kimu osobole okulaba nga ofuna ekikugamba nti lwaki todda mu kyalo ye lwaki teweeyongerayo n'ogenda ekisaasi lwaki suzwe nakasero ne ngenda ekisaasi banzaalira nakasero kisaasi